baniga ate nga ffe tuli balasita dino pya Kiriago kuliko omwaka amina bange badde otubuzeeko mbabuzeeko naye nga munoonya buli temunzikiriza kubeera mu vibe awo wennyini tuyingira omwaka tusuulawo challenge twagala tutandikira awo era efuuse ensonga gwe nga gwe idea ogijjawa era kiwulikika kitya gy'oli okulaba nti kituuse we kiri basically nze ndi muntu wa teamwork nkolagana nnyo ne ttiimu abantu bange ab'enjawulo betukolagana nabo buli omu aleeta ideas here and there ideas ez'enjawulo netuzigatiramu netukolamu ekintu ekyakabi so I won't take the credit alone but the whole team oba okitegera so but basically nze kyenali nsinga okwagala kulaba nti I give out a platform ku baana abali underground n'abo abayimbi abaliwo naye nga yandyagadde ojjamingamu n'asanyukamu neyeyagala oba naye n'alagawo kye yandikoze ku eyo track so basically it was about giving up it was about giving a platform tusuubireyo nti oba oli anaawangula gwona abantu gwe banaalonda nti ono yasinza ogikulamu oba okusinziira ku kyeweetaaga tusuubiremu wakolabo tusuubire ekinaaba honestly speaking nze ndi very happy n'abaana sofa betwakalaba ffenna ng'eggwanga nti abaana bavudde ne tugamba wow so we have this in our country ekikulaga nti the future is bright honestly kiba kirungi nnyo naddala ku muntu nga nze oba ffe abali in my caliber okuba nti noolaba nti talenti y'ensi teri mu kusemberengerera wabula eyongera bweyongezebwa waggulu so I'm going to make sure nti I really do help them mentally n'otuula n'omubuulira how the business is n'omubuulira how they should really behave kubanga ffenna tumanyi nti ebintu byali okola nga n'emyaka 7 si byokola kati kitegeeza abayimbi abapya balina mistakes nyingi nnyo ze bakola naye nga bo tebamanyi nti nsobi naye nga it's due to excitement ate abalala ne bakola due to desperation kwegamba olaba nti awaliwo obuzibu bungi two things desperation and excitement oli bw'abanga alaba kiganye okugguka n'omulanga akola ebintu byatalina kukola oba okitegeera abawala olumba kibasukkako ate oli bw'akikuba ate naye n'alaba nga ali waggulu nnyo natandika okukola ate ebintu ebitalina kuba bituufu so ng'oluusi time tells ogenda okulanga time emuhambulinze you understand oluusi ate time bwekuhambulinga nga gwe teweehambulinze n'ohambulingibwa obudde bunyiga nnyo oyinza n'oggwa eddalu obula abantu abamu bamalira wabi because you didn't know what to do at the time where you needed to be that person that is going to go far tumalako omwaka 2023 wabaawo essuubi lya era nsuubira weeks nga 2 emabega wayita abayimbi ab'enjawulo okubeerawo kuba tetwafuna mukisa kujjako interview naye nga essuubi lyabwe lyali lisuubirwa kuba nti nno mwogera ku copyright nawawe kintu kino kituuseewo copyright is about to be signed according to bakama baffe from the Attorney General's office yatwala paper mu cabinet to be signed by the cabinet from there bagize mu parliament then balangirire so awo naffe we tuli ebiseera ebisinga nze am in touch with the Attorney General musumbuwanyu ate yalina okutuwa updates ezisembayo nammwe bwe mufunye akakisa munyamba ne mugende ku ofiisi ye ne mbaako ekigambo kye mmuggyamu akayingire 2024 naye omuliro gufuuse omuliro mu industry ebbugulu lifuuse ebbugumu olaba kyakomezzaawo n'amagaali agabadde gava mu eggaali zino zirina impact ki mu industry naddala mu ndongo eggaali ffenna twali tubeddeko nazo naye oba biseera ebimu gaali ezo oba security yandibadde ebeerawo kuba ffenna tuba nazo at some point naye when not all the time because toli criminal tozizza musango but eggaali ebeera n'advantage nti they can protect their artist but ate wabawo disadvantage senga teba professional esobola ate okuleetera artist problem kuba mubaamu abaana nga yali excited okubeera ne star ajja kukuba omuntu ekikonde afe ajja kukuba omuntu olubale onaaba leero mu misango gy'okulwana ekyamukulwana luli mu kulwana you will end up ng'abantu bennyini bakooye abantu abamu bayisa bubi ne bafaanyiza eggaali sometimes zikosa bafaani tebaagala abasembere oli omuyimbi ayagala omuwagizi ayagala omuyimbi obugira oti ng'oluyi lukulya
So ebyo nabyo bireeta obuzibu. So with the time they will realize nti maybe if they handle it professionally, that's when because security is needed. But security bw'ebeera nga ate yakubanga ekola emisango egyo gye tuzze tuwulira, it will really affect the artist because abantu bonna baba batunuulidde artist oyo ate bali gwe bakuuma. Naye singa baba tebatambulidde mu makubo matuufu, they can really affect the brand. Omuyimbi nga superstar asaanye kutambula n'abantu bameka be twandigambye abamukuuma? It depends kubanga nze nja kubuulira mazima bwe nali ntandika nange nakolako mistakes ezisinga. Nabeeranga n'abantu bangi nga tutambula emmotoka nga 15 tubeere ngenfe abantu nga 34 bala ntugijjuza oba okitegeera. Naye with the time ogenda okizuula nga expenses nnyingi, entalo nnyingi, bannakigwanyizi bangi, bizibu eby'enjawulo bingi, kati n'otandika okugenda ng'osalako n'osigaza abali minimum oba abali important b'olaba nti they really need it. Naye walibaawo events nga nnene nnyo nga zeetaagisa a bigger team, then that's when you call in more people. But tekiriiko nti nno omuntu olina kuba na bano bali, kisinziira ku muyimbi ky'ayagala, bw'aba nga asobola obba sustaininga, no problem. So me, I wouldn't mind how many people you have, but how do they behave? Yes. Oli mukulembeze era gwatwala abayimbi bano ku kyatuuseewo abeekubye era bana bali ku kitanda bali malwaliro abasinga bali nsambi abalala klinika obusoboka mu maki. Bayimbi bano wagezezaako bayisaamu akasimu obanoonyaako ku nsonga eno? Honestly abayimbi abo bonna nga bw'oboogedde ku bayimbi bapya baakajja, ffe tulina ebintu bingi bye tumanyi ne bye tulabye bo bye batannategeera, kuba baakajja. So ebiseera ebisinga oyinza obba n'ennyempola tewaliwo bye batannalaba, ate bye bajja okulaba nabo ate oluvannyuma baveeyo bawa advice the young ones. But for now wakyaliwo embeera awo ey'okweraga ani ani naawe obimanyi. So tujja kulwana nnyo okulaba nti at least when we have one on one we can talk as brothers, tubabulira the disadvantage in that. Kuba kati owulira bali malwaliro, baba bakubye, balina embale, tetunaavaawo omulala ajja kuba munne wabi, owulire nti omuntu yafudde, byowulira omuntu n'afiira eruzira. Kati so kiri gye bali, life is what you make it. The advice I can give is life is what you make it. Eryanyi osobola odyewulira n'ovuma buli muntu n'okuba buli kw'osanze, but you can be humbled by mabega w'emitayimba for a very long time and you kill the future. So they should count their steps. They need to be on top of their game. They should just be there out of excitement. Omubi weyazze. Music bw'atyo leero omuntu aba mubi ate enkya ne wabaawo emubi ajja. Kubeera wabaddewo ababi ate kati leero waliwo abaawo n'eruuli wajja kubaawo ababi abalala. So think about it. Use your head. Think twice before you act. Otherwise you might get into trouble and you really ne weereetera obuzibu bw'otalabanga. Kubanga some things are not sustainable. Okubya amawanga ku mawanga. Waliwo obuzibu oba ekizibu ekyatuuse abawala. Ensonga ya Beenie Gunter nagitegeddeko, nagezaako gigoba since they told me, mpaka lwe nafunye ambassador Kibedi kuba yadde ali munnaamu ng'ate ya receiving and dropping the guests, kati ng'ali busy. Naye eventually yankubidde ekiro ne twogera era ensonga embassy Dubai yaziyingiddemu, ate era waliwo ne sente zitwande to contributing. I myself I contributed a little bit and I think things will be fine. Kuba waliwo ka fine aketaaga okuweebwayo. I think things are going to be better in just today or tomorrow. Bwenga okusinziira amawanga g'otambudde, obuzibu buli ku promota muyimbi oba manager wa muyimbi? Sometimes unprofessionalism, because people from our same country, your brothers and sisters, and then you fight in front of a foreign country, fight each other instead of supporting each other. It's not good. Kubanga mwena mugenda ku kyeyo nga mugenze kupakasa mukomewo eka mwezimbe, mba nsuubira okuba nga mwekuuma nnyo okulaba nti mukolera wamu, because now it's one team. Teri ayinza kwagala kuggyako munno gwe musobola okwogera olulimi olumu. So ekyokulwanagana, it is not a good thing. Okwewalaŋŋana, it's not a good thing, and it is very common in Ugandan community. Diaspora eyo gy'olaba erimu
empalana y'amaanyi nnyo beekuba nnyo ekikono kyotalabanga. It's not only in Dubai. Naye nze buli gye ngenzeeko nga it's a Ugandan community balina n'abawagizi bennyini babiyingiramu. Gundi bw'aba yakuleese ffe tetugenda. Gwe kyova olaba nze Mukama yansaasira ne nfuna ka audience akalala and I do things on a general. I thank God for that. Kubanga nze nange byali binsobedde. Nga ogenda eno ne baga gundi bw'aba yakuleese tetujja kujja. Ate bw'oba toyiseeko ku restaurant ya gundi tetujja kujja. Bw'oba togenzeeko ku bbaala ya gundi tetujja kujja. Ebintu ebyo nali sibyagala. And I thank God nti I overcome that. But I really preach all my Ugandan people, diaspora, even here back home. We should not fight. It doesn't make sense. At the end of the diaspora, that's when we need to be united. That's when we need that unity. Bagabana Ugandan community united. Kubanga bannayuganda abali e Bulaaya bakimanyi nti Nigerian community ekikyasinze ogitwala waggulu on how they support each other. Abavubuka Abanigeria batandika movement in UK nga the only way they come and spend money in Yoba, you have to play their music. Before Nigerian music became popular, Nigeria abavubuka beba bitandika, people from UK banjulira nga bo bajja ne bagamba bakubira na misana, we are going to spend this amount of money, we want Nigerian music. Togatika kati nawe n'otunulira sente zebagenda spendinga n'ogamba DJ muganda wange DJ bannayuganda bakimanyi banjulira ab'e UK eyo movement gye yatandikira UK then eyingira USA until today. Bannayuganda baba banaspendinga esente zaabwe ekyobakubira oba okimanyi tonyonyola oba okitegeera. Kati nze nsuubira ne bannayuganda twandibadde twekolamu omulimu to lift ourselves because munno bw'ayimuka naawe oba oyimuse asobola okuyimusa gwe oba kazini wa brother. You understand how we need to think big. Tuve mu bino ebintu bya division is poor, unity is money. So you went to beg money, wagenda kukola lowooza ebintu ebiyinza okuleetera ssente wabula si okutoolako ssente. Kuba kati bwe twogerera abalwanye era ne bagattamu ne Beenie Gunter baagaggawazza poliisi ne gavumenti y'e Dubai. Yasabye akasente ng'akambagirawo era ndowooza baakafunye bo ku akawunti kaalumye. Gwe mukwano gwange wakoze oba waluuzinze. So tulina okulowooza ku ebyo ebintu tuve mu bino ebintu by'okugamba okulagako bajja kakasa. Omanyi ku Bannayuganda tulina kalica. Omunyini bw'agenda wali n'akubamu akasente katono kyasooka okukola leero bafudde. Nogamba ani abafudde? Lwaki bafa? Ekibassa ki? Kuba gwe ofunye ogamba embeera music industry mwagiraba. Abasajja baakolanga ebintu bino n'agula Range Rover n'ateekako bafudde. Kati lwaki bafa? Ate kwegaba bintu byonna byakwagala kwerumya kwekakasa. So ng'oluusi twandibadde tucelebratingiramu ebintu ebyo bijja tuzannya emabega. So kulimba you guys agree nti tukyaliko mabega naye kituddiza emabega endowooza yaffe ekyali mabega nnyo. That's why tuli mabega. We don't support each other. Kati olwaliro olaba Beenie Gunter azze atuse ku gundi tiketi bagikansulinze obudde babumumalidde akasente bakamuggyeeko just because bapromota abalwanyi. We don't need to do those things. We are still a third world country. We need to go to a first world country. How are we going to go there? Should we wait for 7-10 generations to come? How about us who are here today? We can start, Yeah. Okay. Era still 2024 byo bikyesomba abantu b'okulembera asuubira era amawulire wagawulidde ag'abayimbi yo y'abawala ababiri embeera eno bigenda ku social media asuubira naawe olaba omukulembeze wano oba kaki bw'olina oba gwe nga gwe baakutegeezezzaako baafunyeeko ku information. Nanti kati ng'omukulembeze olina okuwuliriza side bbiri. Olina okuwuliriza ya management n'ey'abayimbi. Kaakati management yo yavuddeyo nekubakubako amayinja mu kisaka naye abayimbi basirise. Kati what can we do? Tulina okubuuliriza from the horse's mouth. Tetusobola kuvaayo ne tuwanda abantu ebigambo Mukama. Maybe when the artists come out and say something, that's where we can start from there. Sijja kulimba siri sure nnyo naye kyemanyi nabakyalirako bagendeyo ne bakwano bange twabadropingako from babasangako ku speak so nga bagenda kufuna ate oba kubanga baali bazze
mukyakalamu naye twabasangawo ne batugaa tubadropingeko baali bagenda in fact kufunawo bantugaa let us stop you kati ne tutuula mu ddiiro kabatubaga temukoma wabweru so ntuyingira naye nga mu ddiiro mwalimu kamera that I'm sure of simanyi bana mu kisenge yakola ki yaliyo but bantu bangi abateeka kamera mu nyumba zaabwe mu ddiiro si yeewuuka wensosonyira. I wish so many friends nga they have a camera banagendako nabo ne washiba gyeri oba eri you can visit friends my friend mu ddiiro newange gyeri oba newange leka gyeri omuntu osobola okyalira mukwano gwo muleme kutisitinga bigambo mwe mujjawo n'omukwano abantu mwe bannamawulire mwe mulwanyisa n'enkolagana because kati gwe tokyalirako bano bakwano bo bano temubakyalira lwaki mubayimbi mugo mwagala okwefuula muli boonoonefu nnyo bannamawulire muli boonoonefu bannyinizu ate kati gwani amonitaringeze wano federation ng'etandika birimu ku bizibu ebyaliwo abayimbi bano bali under management tebamanyi muteekateeka zaabwe bakozeko ne management kiri ekiseera olumu olwo baba bafuna obutakkaanya management netwala ennyimba oba nekola accounts oba n'engeri bafunamu ssente era recently n'omusango guliwo omubali ogutambula gwa muyimbi gunoke mulina nteekateeka ki okuyamba ku bayimbi ebyo bye bimu ku byakisinza okutukuŋŋaanya tukole federation as musicians we've been facing it rough bantu babba ennyimba zaffe bantu bakozesa ennyimba zaffe mu bukyamu management zikozesa contract okunyigiriza abayimbi is one of the things ebyatulese okubiyingiramu era ekya bolonoke yeffe abaabawo abo balooya boolaba we have a partnership with balawyers baffe betwakoze ki yes betwabawadde babenga betwamuwa okuba nga bamulwanira ku musango ogwo and so far so good I think he is going to win the case so abayimbi baffe bonna abali eyo nga muyimbi kuba federation y'abayimbi it's for musicians Uganda National Musicians Federation musicians we can give you lawyers and tusobola okuyingira mu buli ofiisi yonna ne tuba nga tuinterveninga into ekintu ekisobola okuba nga kikuyigiriza yeah awo wenyini ku federation okuva lwe kutandika okukumaakuma abayimbi oyagala okuteekawo music industry yalinga bwe yali I think so far so good kuba kati olaba ebya Beenie Gunter twabiyingidde ebya Brunoke twabiyingiramu okitegera bangi abantu abalina zi contract ne bamuzeeyise batatu abayita wano already tubirimu oba okitegeera there are bintu bingi bye tuli mugezaako okukola copyright tubali twogera gambye I speak to the Attorney General naye luli tebibaddewo tetubadde na follow up and all that naye tugezaako okulaba nti so far so good tewali ntandikwa nyangu n'engeri gye tukyali mu baby stages we are still fighting kuba ebintu twabisanga lwo President obadde musaale okulwanyisa mu kaseera wayingira mu kifo kino oba mu ntebe politics afuuse politics okirwanyisizza naye tulaba omukulu David Lutalo abadde n'ekifo bwe yakijjeeyo bantu bangi baasanyuse ng'ate abamu ku bo bagezaako kizza mu ngeri politics talina lunaku lwagenda kuva mu ndongo wabula tujja mulwanyisa okulaba nti akendeera one ba musicians nabo bantu ng'abalala bakkirizibwa okwenyigira mu byobufuzi baba baagadde wabula si buli muyimbi nti ajja kuvaayo byenyigiramu so those who don't want to be involved they have to be protected you understand so ekintu kya Lutalo he has our protection 100% because he's not a politician he's not in politics those who want to use him by force he cannot accept because he's not a puppet akkirizibwa ogamba nze ebyammwe sibikola ki sibirimu awo wennyini abaagala omusika kifuba ojjange otuwagire by force baba basaaga ye yaggyeyo show ye just because yayagadde not because of anybody's force Lutalo is a big artist he will always have an audience he's a big man nobody can shake him no one kubanga Lutalo is Lutalo talina kaliro ke yawulidde omusajja w'amaanyi n'alagambye ekiyayi
awo wenyini mu kwawula politics n'ondongo gye buvuddeko waaliwo ensonga wakati yo ne principal obutakkaanya bwaliwo naddala mu bantu bwavaawo okusinziira ku ngeri gy'okirwanyisaamu. Nze sirina buzibu na principal, nyinza okuba nga sikkiriza mu ndowooza ye nekitegeeza nti ndi mulabe we, kitegedde siri mulabe we wabula nze sikkiriziganya mu ndowooza ye engeri gy'alabamu ebyobufuzi. Nange politics mumanyiko wadde siri munnabyabufuzi, siri mu politics, but nange nyina engeri gye ndowoozaamu ne bwe ndaba ebintu byange naye alina bw'abiraba, ekitegeeza mbu ndi mulabe we era simulinaako buzibu atambule nga bw'ayagala. Emabega awo nabaddeko n'omukyala okubaako bwe twawayizza, naye kyasinze okuba nga asipiikingako ku bulumi bwafuna kwe kuba nti abantu baddira politics ne bamugatta ate sokka bwe twogerera waliwo statement omukulu eyavuye gye tuwulira etambula nti omuntu anavayo n'akuba akakiiko omuntu ennaku y'ensonga olowooza ekintu ekyo tekiri mu kwongerako trade wakati w'abafaani naawe bwe bakuba obucupa? Anti kisinziira show ki gy'ogenzeemu. Nze nandiwadde advice ku bayimbi bonna, show gy'owulira nga toli comfortable nayo gireke. Ku stage oli n'akwata akacupa n'akakkuba, wummuza microphone kasita ogugwo oba ogukoze deeka peacefully, oba okitegeera ogende mu audience ekola ki ekwagala, because nze ekintu kye mmanyi ku bucupa, obucupa it is political, it is planted. Abantu abajja okukasuka obucupa babeera planted. It's a mission to intimidate musicians, okitegeera, and musicians no kati gwe bw'olaba akakasuse wummuza microphone deeka kuba ogugwo oba okoze ki. Yes. Ekirala ekibuuzo kyange kiri ku baana ba ghetto. Ntambula nnyo mu baana ba ghetto ng'akola stories amugambo. Nasinkanye omwana omu bamuyita Mazima, journalist ali mu Kabaladala. Yavuddeyo n'agamba yakola oluyimba okuli title gye bayita mpaka kuwulira bubi. Omukulu Fikisa Michael yazze n'afulumya omwana oyo agamba nti abaana abatandika obutandisi kisusse okubanga ennyimba zaabwe abaliyo eyo waggulu bajja ne bazoozamu nga ye yalutadda najja n'alukola nga lwero lwennyini obugambo takyusizza ate n'amala nga bw'ayogerako bamuintimidating okuba nga byayogera bya kitonyi. Abaana ba ghetto bano bayambye mutya naddala? First and foremost, wali mu nnyimba za Uganda waliwo ebintu ebyo oba mu nnyimba z'ensi yonna, titles and codes. Codes zino ennanga baagikola ng'erina weekoma, tewannatondwayo ndala. Musobola okukuba codes nga ze zimu nga bw'okuba bw'oti oyimba ennyimba nga 5 awo okutte bw'oti n'oyimbiramu ennyimba z'abantu nga 2 n'oza n'okwata ewala era n'oyimbirawo abalala 3 n'okwata ewala n'oyimbirawo abalala kuba keyboard teyeeyongerayo, so tuyimba codes ezimu ebiseera ebisinga. Titles engeri gye tuli nti twogera olulimi lwe lumu, ojja kunsanga nga nkubye kuwulira bubi nga naawe oyimbye kuwulira bubi, yimbye mukwano gyangu n'oli mukwano gyangu agenda mu maaso bibaawo kubanga twogera Luganda. Olinayo ekigambo ky'Oluganda ky'omanyi nga nze sikimanyi bwe nga jangu, nga toyagala kuyimba ku jangu ng'ogamba nti kiraka lwe yakiyimbako kankireke. Ekiyinza okuba ekibi kwe kukwata omuntu n'ayimba oluyimba lwa munne, n'akwata oluyimba lwa munne n'abaako w'aluwulira n'ajja ye n'aluddamu, awo wali obuzibu. Naye ekikwatagana ne title and codes sirabawo nnyo ntalo kubanga olulimi bwe buzibu. Bw'aba yazzeemu olulwe aleete obukakafu, bw'ogenda mu production bwe bagulawo project ereeta dates, project eyo ereeta date kasita ogiggulawo bw'oti yo ng'emarkinga date when that project was opened. So buli omu aleete project ye, bigambo tebigula mata, obukakafu bubaawo. Nga tumala omwaka oguwedde twalinako wano celebratinga We have celebrated many. And nemugamba nti tugenda mukolera ne concert. Yeah.
naye kino ekintu mukikola lwakuba nti mwagala bano abayimbi abakadde mukamu babegatteko nga mu federation oba mukikola nga Federation terina agyegattako. Federation is an apex board of the music industry. Okitegeera, it's not a group, it's not an association. People can only kwegatta ku associations zaabwe ze-affiliating naffe. For us, we are just a federation. We are handling issues of musicians. The musicians have to be in certain associations that are subscribing with us, affiliating with us. Okitegeera. So, byaffe si bya bamemba nti oba oyinza oli ayinza ogaanye mbikkiririzaamu sibikkiririzaamu ebyo tebitukwata. Ekikulu kukola mulimu gwa industry. So to celebrating abo abantu not because mbu twagala kubeegulako wabula twagala okulaba nga tufuna ebyo ebitabaddeewo because nze mbeera mu America eyo. Whenever there is a Grammy, there is a BET, there is what, people celebrate each other. They celebrate the older generation, they celebrate the dead, they celebrate the current generation, they celebrate the new generation to pave the way for the next generation because it's a chain. People born, people die. So mwabaliwo ekibakakata kugula nti muzimba chain. Awo wennyini mu kwagala okutereeza omulimu gwammwe Eddy tulaba abayimbi ensangi zino nga babanjiza ku stage mu maaso g'abawulizi. Ensonga eyo Most of the times it should have been good to negotiate better. N'omuyimbi no promoter n'omugamba nsente zange jazaagala ebbanga litya mu contract ne muteekamu. Singa ebbanga limwagamba nti no jazifuna lituuka nga tozifunye, don't go kubanga aba breaching the contract. Let them face it. Okay, ako kenti twavayo ne tukubuuza oli ready okuyimba mu baana tukubuuza Tombuuza olokoso naawe kati gwe oli mukunziza mu cheap popularity. Don't ask me nonsense, my brother. Tombuuza bintu okuba gwe oyagala views. Buli muntu anaaba mpise nja kuyimba period. Okay, eja Fik Family. I will be there, of course. Fik Family is my brother. Gumukono nja kubaani. No, people bakimanyi. Always invited them. Ne leero napostinze bayita olunaku lwankya oba lwaleero kuba mugenda postinga. Njagala mujje tuwagire Fik Family is a great artist, a young man and a good rapper that holds a future, you know. So we need to be there and he cannot disappoint us. He has a lot of hits first and foremost. So it is a show where you're going to be comfortable nti ekintu kigenda kwate temuli bingi. Blessings, one love, happy new year, enjoy yourself.